Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro yo mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Nechiko, Mary Hatstumbetu, Sami Neshawa ku miryango gikusasula $2,000 $5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bino biwagidwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media.
Don't it. Hey, pass. I'm on. Nazaala ndoza ssaawa emu n'eddakiika 15 14 mala okuzaala jjukira bakuwa omwana wo n'omuteekako wano teeka omwana wano naye wali mu kuzaala baŋŋamba sindika bansala bakozesa kasiza naye tebaŋŋamba nze nawuliranga buwulizi nti netegeera basaze emirundi 3 naye ate mu kumalirizo sindika nalabanga omusawo alina expression gy'alaze ku feesi nga omuntu ali mu okwenyamira nga ogamba nti ekintu si kirungi ne sikifaako ne bampa omwana wange ne muteeka wano ne mbaba bakamunteeka wano ngenda owulira balina ekintu kye bajja mu lubuto bakisikira nakuta omwana bwe nti nenkwata olubuto ne ndunyweza ne basika nga mpulira basika ekintu simanyi kiki ne basika tomanyi basika placenta bagisika emirundi ng'ena nenyweza olubuto nga mpulira nfa basika kati bena saabitegeera bamala osika emirundi ng'ena nebivaayo bebaagala bivaayo batandika okutunga nebaŋŋamba omukyala naŋŋamba oyiriseeko katini tugenda kukubayo akayiso tukutunge nebankuba akayiso jjukira nzadde saa mmeka emu 15 14 nga batandika kutunga ziwera ssaawa 2 bakyatunga iye ke katono ke bagambye bwe bansonse kakotoni bwe batunga namugana ye wangambye njulisiiko katini ng'ontunze nnyo nangamba laba nnono tukyatunga nenguma omwezi nga gugwa teziwonanga teziwona nga mukubirako mubuzi nga teziwona Dr. Ugaino sakubira nagaina nakubira waliwo dokita omulala mukwano gwange nangamba oba nkukyusiza eddagala nkwongereyo nga mpa eddagala eddala ya mwezi gumu nga mmira ddagala naye kati namaani nga naye kaneetegereza ekifo kino ngenda otuuka mu toyireti nga nina ewakola namba twawa wa mirundi 2 neŋŋamba era nensirika neŋŋamba maybe wajja gatta mukunkebera alina face gye yakyusa yali shocked yabeera shocked nemugamba kiki nasooka sika nemugamba kiki nze sifaayo mbuulira naŋŋamba no tewali buzibu just oba tayagala ngeri gy'ofaanana there is what we call refashioning we can always refashion kati nemuli ne mutima nagamba refashioning ndi lugoye kati myezi 4 gimala obuwera ngamba naye omanyi kangendeko mu kliniki ngenda mu kliniki omukyalo andawukana nga omukazi agenda funa kansa nsubira buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwa real time with Mimi tubeera wano okuva Monday mpaka olunaku olwokutaano lwe tuba tuyisizaamu ne babawa Saturdays ne Sunday abalala baba tebaakoze ndowooza awo ne bangattawo era naye ng'erina kuva Monday mpaka olunaku lwakutaano tutandika ebeerayo buli ssaawa 4 mpaka essaawa 5 oba olumu ssaawa 6 kisinziira programu gye tuba twa recordings. So njagala okubeera nga mbeebaza okubeerako ku Executive Media, subscribing, likinga, bomala o sharing. Programu eno eteekebwa mu ssente Hijab Nation kosa Gibbs Bridals eri awo Kisaasi bambaza abagole yitawo bakwambaze tebambaza abagole bokka wabula n'okukolera custom made oyina birthday, baby shower, bridal shower oba oyina woyagala okugendako naye ng'oyagala kwambala dress erabika obulungi beera nga ate ogenda ku Gibbs Bridals. Tulina ba sponsors bangi nja kubeera nga mbayisaamu gye tweyongera okugenda mu maaso naye munzikirize neebaze buli muntu awelcoming programs zaffe empya eziri ku Executive Media. Beyond the Hijab etandika week eno olunaku lwakuna olwokuna olw'eggulu wabeerayo sabuka ssaawa 12 so kitegeeza nti Beyond the Hijab egenda kubeerangayo ssaawa 6 nze ndiko so nina omukyala wano ku
Real Time with Mimi tubeera n'abagenyi ab'enjawulo nga boogera ku bintu ebyo ebiyamba eggwanga oba ebigasa ggwe omuntu ali eyatudde oba ebikwata tukyaza wano ba parental coaches tukyaza abasawo tulina healthy chat naye tumanyi n'obakyazaako eno mu Real Time tukyaza aba counselors tukyaza abantu ab'enjawulo kasita abanga alina kyagatta ku muntu wa bulijjo oba kyagatta ku Munnayuganda gwe ali awo. Leero nina omukyala mu studio zaffe agenda kubeera ng'atubuuzaako ate tugenda kuba leero twogera ku nsonga za kikyala naddala gwe yazaala n'otatungibwa eyazaala ne bakunnyonnyola nti bwe bakunyiga babiyita bisaaniiko biba bisaaniiko essaaniiko ly'emmere nti ogenda kuddawo buli omu balina kye bakugamba naddala nga tuzadde amagezi gaba mangi kati njagala otuule owulirize opiikingemu ekyo ky'oba osobodde byonna tetukugamba nti bitwale twalako ky'osobodde ky'otasobodde okireke. Amannya mukwano? Amannya nze Nankya Sharon Rachel, nze founder Visionary Worthy Mama Initiative. Visionary Worthy Mama? Yes, Worthy Mama, yes. Yes, initiative. Yes. Okay. Sharon ali wano naffe olwaleero agenda kubeera ng'atunyumizaako biri bitya foundation initiative eno ekola ki era lwaki yagiteekawo. So initiative ekola ki? Initiative eno nagitandika out of mu experience yange ng'omukyala nga nzaala omwana wange mu 2018. Nina ebintu bye nayitamu bye nali simanyi ekiseera ekyo nti byali bikyamu. Naye nzize noonyereza nintegeera nti bye bankola byali bikyamu. Kwe kutandikawo Worthy Mama Initiative. So initiative eno etunuulira abakyala okuba disrespect eri mu kuzaala naddala mu malwaliro nga tuzaala. Ekyokulala nti abasawo batuyisa mu ngeri etaliimu kisa batuzaala. Ekyokulala nagitandikawo okulwanirira ddembe ly'abakyala mu kuzaala n'okubamanyisa eddembe lyabwe nga bazaala tusobole okuggyawo birth injuries kubanga ezimu zijja lwa bulagajjavu. Kati olina gwe walabirako kati anyway ogambye nti kyakutuukako ekikyo kyatuukawo kitya era bubi ki bwe wakirabamu olyoka otandika initiative ogambe nkimala nze kannyambeko? Nga sinnakiyitamu nzijjukira nina ekitongole kye nali nkolamu kitongole kinene sijja kyogera so nga ndi attached to Kampala Health Facilities. Kiri nti nali ngenda nga supervising Mulago mu yo section ne supervising mu kuzaala specifically. Nali mu TB. Nga ndi mu TB malwaliro g'omanyi agali mu Kampala ng'era nga tuukamu. So mu kukola mu malwaliro nina ebintu bye nalabanga nga abakyala bazaala ng'otuuka okugamba nti kale njagala kugenda kweyambako nagamba musawo togendeyo genda mu Toys R Us zitukula. Naye nzijukira nalina eddwaliro lye naliko lya gavumenti ngendo yingirayo nasanga waliwo omukyala ali katanda omulala ali wansi bonna bakaba batuuse okuzaala. Naye nasanga ali katanda bamukuba empi aveeko. Lwaki? Bamugamba totukabirira oleekaanira waliwo abasajja ate oleekaana kwakanira bamugjeeko nga bataddeko ate oli bamugamba gwe bikulemye vaayo n'empi ze ng'azifunye era ku olwo saagenda ne mu toilet gye nali nsabye naye navaayo ŋŋamba sigenda zaala kati ate n'ekyokulala bwe ndiba waakuzaala newe ndiba omwami talina ssente nditereka ssente ezange ne mu ddwaliro eddeneko private. Era nze nazaala nina emyaka 27 nagaana ozaala ng'okyalina fiyeeri. Nagaana naye nagenda bulungi nnyo anti nento nga siina gye namiisinga gayini yali mulungi nnyo sijja namwogerako. So ekiseera ky'okuzaala kituuka ntuukawo oluto lwantandikako no masaa 11 ez'okumakya. But then njukira bw'otuukayo ate linda so nagamba kantwale obudde so nacheckinga in mu ddwaliro ssaawa 7 ng'owulira bwe kimu kituuse nga tekinnaba naye nacheckinga in mbeere kumpi kuba nali mbeera wala nali wa mama wange Kawanda waba wala eddwaliro nga liri Kampala.
so ne checkinga in omusawo n'angamba ono tannatuuse olw'okuba nali mugumu ng'alaba tokaaba ng'alaba sikaaba ojjukira nti bayinza kukuwa empi nga ndi mugumu omanyi ozze mu private ndi mugumu ate eddwaliro owonya empi za tumanyi gavumenti tulina fee eri malwaliro ga gavumenti so nga kimanyi eddwaliro si geegano balina kunneeguya omukyala ngamba tonnatuuse nga mugamba ntuuse nga bankebera bagenda okebera nga ndi 5 centimeters bangamba muweemu time gayini wange yaliwo najja nankebera n'agamba ono olutole lwakulira wansi tekigenda mutwalira bbanga ddene agenda zaala mangu so ssaawa zigenda owera emu nga ntuuse okuzaala kuba nzijukira naye banyingiza mu labour ward gayini ate ng'alina gwalongoose essaawa yewa emergency n'adduka najja n'aŋŋamba nankya oli wa kika kyange omukyalo ono gwe nkukwasizza mweddira kyekimu agenda kukolako nga bankwasa mukyala nga tayimye okusindika etuuka nga nsindika mwana ng'avaayo obulumi buli buty olwo bungi nze nazirika nozirika by the way nazirika dokita yanzukusa nabuzukusa nga asindika omwana kati nazaala ndoza ssaawa emu nedakika 15 14 mala okuzaala jjukira bakuwa omwana wo n'omuteekako wano teeka omwana wano naye wali mu kuzaala baŋŋamba sindika nzijukira bansala bakozesa kasiza naye tebaŋŋamba nze nawuliranga buwulizi nti netegeera basaze emirundi 3 naye ate mu kumalirizo sindika nalabanga omusawo alina expression gy'alaze ku feesi nga omuntu ali okwennyamira nga ogamba nti ekintu si kirungi naye nesikifaako nze ntunulira nnyo feesi z'abantu kati nesikifaako ne bampa omwana wange ne muteeka wano naye baba bakamunteeka wano ngenda owulira balina ekintu kye bajja mu lubuto bakisikira nakuta omwana bwe nti nenkwata olubuto ne ndunyweza ne basika nga mpulira basika ekintu simanyi kiki ne basika tomanyi basika placenta bagisika emirundi ng'ena eganye basika n'amaanyi amayitirivu nzipaze n'omwana namuta sikataagwe era munansi eyamunzijjako kwamalimu bannansi nga 3 ba midwives ni midwife yali omu ndowooza naye waliwo ba student nurses nga 3 abamuyambako kati nze omwana namuta ng'owulira kisusi nansi akola kuba nandira namunzijjako nenyweza olubuto nga mpulira nfa basika kati byonna saabitegeera bamamala osika emirundi ng'ena nebivaayo byebaagala bivaayo batandika okutunga nebaŋŋamba omukyala naŋŋamba oyiriseeko katini tugenda kukubayo akayiso tukutunge nebankuba akayiso jjukira nzadde saa mmeka emu 15 14 nga batandika kutunga ziwera ssaawa 2 bakyatunga iye ke katono ke bagambye bwe bansonse kakotoni bwe batunga nga muganda ye waŋŋambye enjuliseeko katini ng'ontunze nnyo naŋŋamba laba nnono tukyatunga nenguma naye nga omanyi obulumi obeera mu bulumi akasannyalaza kaggwako kati kaggwako tuba tuli awo akyatunga omunne najja bwe yayingira yakomana ku mulyango n'amubuuzaako namugaa jangu onnyambeko omalirize boodi entwala endeka ne mubuuza boodi ekutwala oli nali simulayi nenkyuka ne mmulaba nali katanda jjukira kati nenkyuka ne mugamba obeera wa laba ngamba abeera Kawanda ate nga mange gy'abeera nga n'emmotoka emuleese muganda wange yagivuze akyaliwo ne mugamba gwe ntunga bajja kuvuga paka ku mulyango ewaka teyanziramu n'asituka n'agenda ndi mu private n'agenda bw'agenda ono n'atandika yajjanga mukambwe gwe bakulekedde ennyambaako ono gwe basabye okukuyambako omuwala yali mukambwe bino byonyweza amagulu obulumi naŋŋamba gwe nnyabo tonyenya magulu go nsobola okukulekawo n'atunga ne ziwera 2 kitundu ng'abakyatunga ne mugamba naye mutunga kiki ekyo
nanga nno kyakutonga luli mbadde munda kati nno nzira wabweru ye ng'obulidinga nnyo bwatyo bwayogera nga bwayogera bwakanyaleta kotoni bwakaze omusaayi bwajjawo bwagenda naye ng'obulumi kati we nali neebase akataano omutwe nali ngutadde eno sayidi ya lugi sayidi eri waaliyo eddirisa naye ng'obudde buziba ndowooza reflection yoba ogiraba kati nali neeraba n'atunga naye nga ndaba asika nnyo asikisa maanyi ne mugana yeewuzi ng'ozisika nnyo naŋŋamba sirika tondeekaanira ne mugamba obulumi nga bungi Katonda janga sirika tondeekaanira sirika ne mugamba obulumi nga bungi naye nga ndaba asika nnyo n'omubiri wali ogulaba gwesitula mu bbanga guti obulumi nga bungi ne ziwera 3 naŋŋamba wuzi ziweddewo kanzireyo ndeete wuzi kanzije n'afuluma eddakiika ezi oliwa awo katanda okyawanisa amagulu jjukira ye olwatandise n'agoberawo bali aba student nurses 3 n'abagamba mufulume mugende n'omwana bamufulumiza omwana ye baamutwalirawo luli bwe baamunzijjako ne bamutwala baŋŋamba we twali tewaliwo bbugumu limala mwana so bamututte eri mu nassary gye babagenda omukolerako konze kaali sisita wange n'ajja ku mulyango abuuze ngalaba nduddeyo ne bamugamba tetukkirizayo eno bantu genda n'agenda 3 ne ziwera omukyala n'akomawo manye ebbanga babadde bakutunga ne bawummulamu ne bakomawo obulumi bwali bungi naye ng'omuwala alina ettima kati mu kumuvinga amagulu nyweze obulumi bungi nakaaba amaziga ne gakala nemba nga sikyalina maziga mu bulumi bwali mungi ne muvinga ekigere yali yambadde gawuni zino eza white eza plastic omusaayi ne gugendako bwe guti onsiiza omusaayi gw'omukazi gwe yebamuabakiibiki n'afuluma sobola n'okukuleka bwe ntyo n'agenda nama eddakiika ezi essaawa yandi wano n'obulaba mmanya essaawa yali wano nga ngitunulako n'afuluma n'akomawo mukumaliza mmaliriza ndooza ssaawa 3:30 eyazadde ku emu ne bakutungira essaawa 2 namba ssaawa 3:30 ze bammaliriza ate bwe yamala n'alongoosa jjukira nze nali mpulira nti peyini nnyingi sisobola na kwesitula kuva katanda kutuula n'afuluma n'agenda n'akuleka muleero nembeeramu okumala eddakiika nga 10 tomanyi kiddako nga sisobola nga njagala nsituke ŋŋende eri abantu bange ndaba omwana nga ndi awo sisobola situka naye oli mu ddwaliro lya private waliwo ogamba nti private naye era still nga sitogenze eri mu private bonna osasudde private kati mama wange ndoza yabeera concerned naga omwana yazadde dda gatavaayo najja yansangayo nzekka nankwatako nentuula nankwatako nensituka netutambula mpola mpola netufuluma lebawaati tutuuka bannansi bwe balindira wano nga bombi weebali banyumya bombi naani n'oli eyagambye booda emuleka nga waali atudde nga banyumya n'omutunuulira wamubuuza nali mu bulumi obulumi bwali bungi ate jjukira ndi mu kutambula obulumi bwali bungi nnyo saana bunnyonnyola kati nasimayiringa busimayirinzi naye era nga omanya simayiringa sakasitikali ono naŋŋamba ovuddeyo ono abadde ankolako ovuddeyo badde ndeeta wheelchair osobola otambula nga nkukubye wuuzi saamuddamu nensimayiringa netutambula netugenda eri ku kitanda gye bantegekedde ntuukayo mbaga omwana tebannamubawa nti tebannamutuwa nga mpita nansi oli yatutte omwana namuga omwana nga temunnamubawa n'agamba sorry n'agenda n'amuleeta bwamuleeta omanyi mbeera mu mwana biki naye nga nze ndi mu bulumi kati najja naŋŋamba baŋŋambye nkuweerewo eddagala nansi agambye akkubye wuzi nnyingi naye bampa eddagala oba strips zaali mmeka namira eddagala kumala wiiki 3 nga ndi ku ddagala eryo erinyiga bampa lingi muganga lingi
nangamba bakubye wuzi nyingi kati nga manyi nali tobibuuza bibeera bitya goma ubuuza actually nabuuza ku kazini wange nga sinaza ni mga olubuto oluluma nanga aluluma kati nga tomanyi birala byakubuuza saamanya nze nga bampa ddagala enkeera ng'eddwaliro lintamye nga nsaba Mukama nnyamba nfulume wano neme kuddira ddala enkeera emisana famire yange ennene so baakeera ku makya batandika okujja ssaawa 12 ez'okumakya jjukira balina wuzi mpitirivu you're bleeding toyina privacy mpulira nga n'abantu nga maama basobola otusiibula naga bagenda kusiibula batugaye wazadde normally bagenda kusiibula nansi nga bansindikira abayita batya physiotherapists oba omusajja yajja n'aŋŋamba baŋŋambye wafunye tteya kati ogenda kukolanga bwoti exercises ojja sibanga omusulo ng'ota osiba ng'ota I think that was balina ogikuyisaamu ndowooza in case ofunye ttiya nnene naye nze nali simanyi ttiya gye nfunye jjukira oli yagambye nja oyiriseeko katini kati ntuuka okugenda nga bandeetera discharge form nga bagisayinize dokita gisayininga naye simumanyi erinnya nali nga ndiraba ku Continental naye nga saagala kgendayo njagala kgenda wooli nga abantu baali bangi I had many people around so nga bankwatako nga tufuluma nga tugenda tutuuka ewaka ojjukira oba olina okudda after 10 days tutuuka ewaka mmanyi obulamu buli nnomo buli kimu omanyi kyatedde olinda wuzi ndi mu bulumi naye nga mmanyi kiri kuba nali ndabyeko abakyala nga bavudde mu ddwaliro obeera mu bulumi nze nga situula ntulira eno mu mabega eno naye nga mmanyi kiri nnomo tuddayo after 10 days ne before 10 days kati lumu mba ndi awo naye neŋŋamba omusulo nga tegunnuma jjukira obeera ne cotton absorvinga gwe kati kyanzijira luvannyuma nga tegunnuma genda mu kyo bwe ŋŋenda mu toilet nenjagala okuyurinatinga urinate but lwaki bwe mba ntudde ku buugi bwe nnywa naye mba nga omusulo tegunnuma konti situke ŋŋende nfuke naye nga byonna mbyebuuza sibibuuza abantu I'm a very private person kati ekigoinga on kati nga bwe ntuuka ogenda for number 2 nga nvayo ndi very messed up nina kukozesa wipes wipe eyo olw'oligiyisa mu bbwalo olitegeera obulumi bwayo nga wipe zibalagala naye ng'olina okkikozesa kati bwe mba ŋŋambye nti ŋŋenze letse mu kyo I want to urinate jjukira kati ota mungi gujja mungi nina okuba nga neeyira amazzi obulumi buleme bbeera bungi but number 2 was bad naye nga sibifaako nnyo manyi it's normal kigenda yitako bagamba wiiki 2 ngenda kuba ntiridde tuddayo mudwaliro after 10 days dokita yantunulako nalaba engeri gye ntambula oli gayini wange naŋŋamba wuzi ezo bw'onoozitijjisa bw'otyo nga zijja kuluma kati yalowooza wuzi waddayo mu ddwaliro erimu gye bakutungira naddayo kuba olina okuddayo for review kati naddayo ng'omwana ali very healthy omwana wange yali wa kiro mu kumupimawo bamupima kiro 4 4.4 naye mu kugenda twali tugenda ewaka actually kwolwo lwe nazaala omwana n'akuma temperature tutuuka mu ddwaliro ng'omwana ali kireezi 5 ate nga bamugyamu pampa na biki ne bamupima nga ali kiro 5 kiba kitegeeza aleka yali kiro 5 even luli mu muzaala kuba tasobola gifuna mu lunaku lumu tutuukayo nga bakebera omwana ali oke yalinamu buno babuyita batya buno obuzimbyezimbe ne bamuwa katyubu ne bampandiikira eddagala eddala kuba yalowooza maybe amabanga kwasa kyegyo totambula nange ntandika tuula baŋŋamba nti zituuze zigume natandika zituuza simanyi nti nnyonoona natandika zituuza ati dokita teyazikeberako lwewaddayo teyazikeberako yakutunulya butunuzi nagaba nali nnyingira mu room nandaba entambula kuba nali mu bulumi
yandabye ekyejo kingi yantunulira nandwako nangamba hawozi onoozitijjisa nga zijja kuluma kati nze nalowooza maybe zaatijja obulumi abantu bonna bwe bakola ki bwe bayitamu manzira waka omwezi nga gugwa nga teziwona nga mukubirako mwamubuzi nga teziwona Dr. Ugaino sakubira naggayi nakubira waliwo dokita omulala mukwano gwange nangamba oba nkukyusiza eddagala nkwongereyo nga mpa eddagala eddala lya mwezi gumu nga mmira ddagala naye kati namaane nga naye kaneetegereza ekifo kino ngenda otuuka mu toyireti nga nina ewakola namba twawa wa mirundi 2 neŋŋamba era nensirika neŋŋamba maybe wajja gatta nikwata omwezi ogwokubiri siwona kati tulina dokita family friend waffe akola eri gye nazaalira namukubiranga mugamba naye nga siwona nangamba jangu era omwana namuleka waka omwana yali akaaba omwana nga yakaabanga nemuleke waka nenenya booda imagine mwezi owuzi ezinuma anyina okwangwa nenenya booda neŋŋenda n'alaba kati bwe yalaba yali asaininga ono mumanyi kankutwaleyo nga ntwalayo ng'amuyita oli ng'ajja okunkebera naye yantunulako n'afuna shock ku face yakujjukira yayita mmanyi kubajjukira yasayininga busayininsi discharge form era naye yeyogeza nagamba gwe nga nkumanyi nakyo nga tomumanyi tondabanga nako nange sikulabangako nga naye just wakuba wasayininga discharge form naye mukunkebera alina face gye yakyusa yali shocked yabeera shocked nemugamba kiki nasooka sika nemugamba kiki nze sifaayo mbuulira nangamba no tewali buzibu just oba tayagala ngeri gy'ofaanana there is what we call refashioning we can always refashion kati nemulina mutima nagamba refashioning ndi lugoye how do you refashion someone nekimbaga nga nemubuuza napapapapa onaafuluma n'agenda neneesootinga nange nenfuluma naye nagenda sitegedde ki nga bampandikiddeyo eddagala bwe riti teyalina kyeyakola yagamba kigambo refashioning ne bakwongera ddagala nga mmira ddagala omwezi gugwa sikyuka nga nyongera mmira eddagala nga kati natuka n'okuba nga ngenda ewa pharmacist nampa eddagala eryange kati nga ndi ku pain killers antibiotics pain killers nenzirayo ne bampa olwo ndi myezi egi siwonanga naye obulumi okyabuwulira si nti nkyabuwulira nsula nabo nsiiba nabo situula nga bwolaba ntudde kati nga ndi nabo naye kati nga tofuna mira weeraba ogambe nti kandayo nga saagala tunulayo nga saagala tunulayo just nga kindimu saagala ndoza ajja tunulayo nange bireme kola ki nali neerabako nga nina awo enkola namba 2 wa mirundi 2 naye nga saagala kiddamu kati myezi 4 gimala obuwera ngamba naye omanyi kangendeko mu kiriniki ngenda mu kiriniki zino ezizaalisa omukyalo andawukana nga omukazi agenda funa kansa natya bwe navaawo nagenda mu kiriniki ndala binaŋŋamba osanze dokita avuddewo naye nalabako omukazi alinga ggwe bw'ati teyamukolako yamusindika mu ddwaliro ddene genderawo mu ddwaliro eddene kati ekyo kye baŋŋamba kyampa fiya nenzireeka nenkwata mira neneeraba ng'amazima gali nti tewandyagadde labawo so nina muganda wange yakola busawo abeera mu America twalinga twogera nga manyi okumpa naye eddagala nendigula kati mama nabagera ne maama namugamba mama amunnyonnyola nga bakimanyi ndi mbulumize ndi mukazi mugumu so nga kizibu nnyo okuddaawo mbeere mu nnaku yange kati nga yukazini wange agamba mugamba akukebereko mukebereko ombulire wafaanana watya neŋŋaana naŋŋamba leka alabeko balunga niŋedda nga kale kubawo ekifaananyi okimpeereze nenkubawo ekifaananyi n'ekikuropinga ebbwa lyokka we liri nenkisalaasala nenkimuweereza kati ayagala kuntiisa n'agamba mama wange mutwale mu ddwaliro
kati mami yagamba kati mutwale mu ddwaliro kitwali tumanyi tuli ku ddwaliro erisinga ewali bagayini abasinga kati mutwalewa bali close nnyo ne famire ye kati yakanyanga kuweereza banne bwabaweereza omwana ali bw'ati omwana kyobaana ali saagala nnyo byogera manyi abazadde abamu tebasirika fiya naye anti olwo aba ayagala yamba mwana we naye kati nze engeri gyendi nti njagala nnyo okwekuumira ebyange so nali nga saagala nnyo fulumya aweereza mu bakwano be kati abaako gwaweereza munnamagye mukwano gwe yali Somalia by then akimweza mugamba omwana ono kubira waliwo omulala meja ng'akubira meja ono musawo amutwale Bombo waliyo dokita gwe mmanyi Bombo njimanyi nange nga tugenda dokita olwamuweereza ekifaananyi yankima waka kumakya ye ali mu byabasajja urologist ng'ajja oba urologist but ali mu byabasajja nga ajja nga nkebera ng'ajja nga ngamba omanyi tugende ng'ajja nga nkime waka nga tugenda ne mami n'omwana nga ngamba tugende nga ntwale wa dokita oyo dokita yali mu theatre we twatuukirayo kati ntuukawo nga ngamba linda wano ye dokita bakukebere nga ntula nga nninda dokita bwe yajja before dokita kujja abasawo abaaliwo nga bagamba leero omubangizi ye yakoze mujjewo ebikopo kati nalaba nga balina fiya bajjawo balongoosa ne ngamba gwe ngenda olaba muntu nga bamutidde nnyo nange nentya yajja akyalina mu gawuni ye ne mutu agusibyeko bino ebambala mu theatre nangamba there is some patients gwe bagambye gwe nnyini olaba aliwa nga ntuula katanda menjukira obeera n'ensonyi we neegeragira nantunuulira teyanyega nga nkebera nantunulako nanyeenya omutwe nambuuza wazaalirawa n'omubuulira nangamba ndi bize nenja kukuyamba nga mpandikira ddagala lya mwezi nga ngagenda ekomire so akukwatako kutunga kati Bombo tebatungirawo simanyi lwaki nakukwatako jja yulika buli we naakwata wajja kuyulika nga mpa ripooti ng'awandiika 3rd degree tear poor suturing nga biwandiika wansi nga mpa akatabo nga ngamba genda mira lino eddagala nga nagula eddagala ntandika kumira enkeera namakinga sure ngina n'akatabo ako paka ewooli gayini oweeri nga mu akatabo nga mubuuza bino bitegeeza ki nasooka akwata ku mumwa naŋŋamba mu bumpimpi baakutunga bubi kyeyaŋŋamba naye nali ninzazzeeko nti baakutunga bubi tugenda kukola ki katukuddemu oba kankukoleko kyeyakomako ne tubeera awo ne tuvaayo omuntu alina omanya eddembe you need to know your rights ng'abakyala tumanye rights zaffe n'ekirala gavumenti erina oyingira mu bintu bino kubanga kyonna oba kukola oba malwaliro oba kikiva waka tosobola kugamba nti omukyala ave waka nga si musanyufu asobole olabirira family oba community omwami agende ku mulimu nga tamuwadde stress kizadde ebizibu bingi ababaka abakyala I don't want to be specific nti mubaka bwati I would mention names but tebalina fistula tebalina fistula naye abakyala gye bali abatalina fistula ono omubi naye nga bali bubi bali bize ababaka ababaka baleke bali bize bayambeko tebajja kuwulira tebabiwulira let them at least advocate for women's rights during childbirth kijja kuba kizibu muganda wange bali bize kale abasajja bajje kozi gano maka nga bali mu parliament oba balina bamaama oba balina bataata bali mu parliament kijja kuba kizibu akalulu baakawangula tebakyalina nnyo kye babeetaaza weetaaga bayita mu 231 bannange kati olina yita bannayuganda banakuba nnaffe be basobola okuvayo ne baraisinga eyo ensonga ne balaba bwegira naye bamemba ba parliament buno obudde baba bamaze wangula akalulu baba bize baba mu kulya nsimbi
gati babala bisatu bye babasuubiza nti balina batuteeseza ki batuteeseza at least wabeerawo accountability accountability speaker cause at least yayina that authority bills ziyita mateeka gayita etteeka liveeyo erifuga awantu awo tetuze ku blaminga nti kino cause mistakes happen naye wabeera amalwaliro agamu gemulopa galimu n'eddiini agaba gabikoze bafiirawo so nze nakola ekitongole at least mbeeko nekyenyambako olina kikubira luseke ekitongole yiya bwekikubira oluseke kisobola oyamba bamaama osobola okuba nga ku live za tiktok osobola okukola ki noonoonya bannayuganda banno ne basobola okuba nti kati ono maama tumwetaaga mu mbeera mbi twetaaga emitwalo 6 n'ozisondera okwo otherwise basobola okujja mpola mpola abo boyita abakulu naye hakibeera kizibu oyinza ozunga ne proposals zo n'okoowa kati kyoli mu kukola essaawa zino kyekirungi nti otambula n'ojja ku media no advocatinga maama ali eyo atudde n'amanya nti kuba ebbombo by the way ebbombo ne bwekiba tekiri ku ne bwekiba tebalina kampu gye bataddeyo bw'ogenda n'ogula ekitabo oba kya 5 n'ogula ekitabo olaba dokita nga tomusasulidde ebbombo ne bawandiika mu kitabo bo lubeerya tebakulongoosezaawo nga waakagendayo era balina eddagala lyebakuwa kisinziira oba mwezi oba ogenda kumalako weeks 2 bw'oterera mu mbeera gyakwagala bakukolako nga tewali yadde 10 kyosasudde n'emmere gyeri olya yabwereere pozi kati ng'oli gw'ogambye yakuvuma n'oggula ki abakyala balina otereeza empisa n'ompozi n'ekyokutambulamu obutaawo bakikyuseemu kyogambye naye ate gawuni beetaaga gavumenti ebaweeyo okugawuni naye nga malwaliro gonna eddwaliro lye lisinga obulungi eddungi nnyo just kati nga bwoga eribulamu gawuni omukazi aleme kutambula bute kati yenna asobola okuwa naye bo lwaki tuba tulisabira gawuni bakwate ku ssente ze bali mu kusaasaanya wano mu bintu ebitaliimu bagule gawuni ebbombo bombo is a very good hospital just olina kumanya mateeka bw'oba oyingirayo olina kuba oyambadde otya omusajja bw'oba oyingira olina kwambala otya because ddwaliro ly'amagye olina otambula n'ennangamuntu olina okuba n'empisa n'abagenyi bo bennyini balina okuba n'empisa omukyala togendayo na mmini toyambala mpale omusiraamu akakaya bw'oba wakasiba olina kasiba bw'oti bw'okasiba bw'oti bakakuggyako n'enkofiira teziyingira bakuleeta oli mulwadde bakweta mmotoka ogambe meja yakutwala kyova tebakutawaanya naye kati gwegendayo bugenzi kati nga leero bw'oti toyingira teeka liriwa liri kamwe bombo mumanyimu nina abalwadde bange bangi be bajjanjabiddeeyo so njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala omulimu gw'okola mulungi era njagala okwebaza aba midwife abali ey'abatono bakyalina ekisa ku bakyala b'eggwanga timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo so muzikirize mbasiibule eco photography and videography bakuba bifaananyi ku mikolo gyonna okuggyako okuziika Mimi's Glamour balina sharia ennungi era be banyambaza sharia zonna z'olaba mbeera nnyambadde bali awo ku Apollo Road genda ofune sharia ennungi kosa ne dresses endala ez'enjawulo ezitali sharia naye nga mpanvu so musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.